twalaba mukyala wo nga yingira mu kisenge kye era yajja bulungi mu mpola naye alina ebintu byeyakola ebiswaza n'okuswaza kiro yatandika okwekwatirira n'atandikawo okwekwata bannange n'asika akateeteeyi waggulu nga bwe yeekwatirira ng'olabira ddala ayina kyabanja n'ajjamu olugoye ng'ebikolwa byakola alaga nti ayina omuntu gw'alinda basobole okugenda mu bikolwa by'omukwano n'ajjamu akaleega era bw'atyo n'atuula ku buliri omukyala ono ayina ekimera kye yajjayo n'atandika okunuunirira ekimera ekyo yali biringanya n'akozesa biringanya ono ebikolwa nga bwe yandibadde n'omusajja era yamukozesa enfunda nyingi nnyo nga gye nkomeza kivula bankubuuzizza mwali mukolagana Shanga tewali buzibu emirundi gyonna onsonyiwa okwogera kino naye omukyala wo ng'alinga alina akasagazi olunaku olumu twalaba mukyala wo era mu kisenge mukyala ono yajja bulungi n'ajjamu olugoye lwe yali ayambadde n'aluteeka wabbali n'akola ebikolwa byebimu byobadde olaba nayeekwatirira n'addako ku buliri nga bw'onobera mu mudzi z'okukola omukwano n'ebbaawo era omukyala ono yajjayo ekibala kye kimu kye yakozesa era still era bwe kiba nga kizibu omukyala ono kyalina yuno sikinoonyiza eddagala kuba omukyala ono yakozesanga nnyo ekintu kino yakozesanga nnyo biringanya ono yuno situnula wano yamukozesanga nnyo era nga bw'amukozesa awulira nti alina musajja era yatwala ebbanga olunaku olwo ng'amukozesa era olwamaliriza bw'ati n'ajja n'ayambala bulungi engoye ze n'adda mu mirror ne yeetunulako ng'olabira ddala kati azze mu mbeera n'akwata ku bunagwa eri ku buliri ng'olabira ddala ayina obulamu yunisa omukyalo ono oyina kyotaŋŋamba oyina kyotaŋŋamba oyina kyotaŋŋamba naye tugenda maliriza ensonga eno okitegeera mukwano omukyalo ono yayagalanga nnyo ekisenge kye ate engeri nti omwana yasulanga mu kisenge kyanjawulo nga nammwe musula mu kisenge kyammwe ng'akozesa nnyo ekisenge kibambi ng'akyagala nnyo era biringanya yamukozesanga nnyo
bwe kiba kizibu mukyala wo muyambe. Aisha simanyi naye malaya. Nedda omukyala ono Yunus tasobola kuba malaya. Aisha malaya. Noleeta omusajja munju ovudde ku ky'omusajja ogaseko biringanya kati goloza nze nsuubire ki? Gw'omuwuliriza kuba mukazi muno naye yo malaya. No, si kumuweza nti mukazi munnange ekintu kino bannange si kyangu. Yunus ekintu kino si kyangu kiko. Aga Katonda mugulu yo malaya. Obirabye sijja gamba nti obirabye byonna byakoze oleesa omusajja ogaseko biringanya. Simanyi. Kati gwe yagala nze ngambe ntya oba nkole ntya? Ngambe nti mulwadde bulwaze. Ekyo nze mu kulowooza kwange kizibu kyange. Anti kino kye nagambye yo malaya. Nedda. Atali malaya osobola okukozesa ebintu ebiro oleesa omusajja ogaseko biringanya. Aisha kani imagine tunuulira olabe. Nabirabye era ne kati mbiraba. Kubanga banange simanyi cause I'm speechless. Oyo oleza muleze kuba mukazi oyo malaya. Yunus. Nina ekintu kye njagala okulaga. Ekindetera okubuuza nti omukyalo ono muyina enkolagana. Enkolagana ebaddewo naye kati ku byenda bye. Yunus. Ku byenda bye nakati efudde. Okay. Tunula wano Yunus. Look here. Olunaku olumu omukyalo ono ngabe nkugambye nti abeera mu kisenge kye. Yejja bulungi n'akitegeka bulungi era n'agenda mu moods bulijjo zaakozesa ngenda kwesa ekintu. Kati ngamba otati simalaya. Kino tunula wano. Atali malaya okole ngamba otati simalaya. Tunula wano. Omukyalo ono yeebaka mu buliri buno naye nga wuli atali settled. Nga wuli atali bulungi era yatandika ebikolwa bye. Yali nkubidde simu. Tunula wano Yunus. Njagala olabe ekintu kino. Weetegereze bulungi. Omukyalo yali akola ebikolwa bye bw'otyo n'okomawo bwali budde bwa misana yayita kusuubira. Nali nerabidde waletiya. Era mukudde omukyalo n'akukwatirako osobola okumuwa lave. Okitegeera? Mazima ddala olaba omukyalo ono yakwesibako nnyo that minute. No, okunesibako kituufu naye mba nina okukola. Nasuze waka nfulumye nerabidde waleti yange nkomyewo ngikimye kakati mba siikole. Byo bye mwetaaga abakazi ngenze kunoonya ssente kati oba ojagaza kikusaweyo ku makya. Kati yo omunenya akyawo. Oyo abamalaya. Akugambye kikyajula awaka buli kimu nkimuwa ng'omukazi awaka. Nsuze mu nnyumba nsuze ffenna nfulumye ngenze kola nerabidde nkomyewo oya nakyo oyagala kiki? Yunus, omukyalo ono kye yalina okukola olunaku olwo era bawakwata ekkubo n'ofuluma nadda ku buliri ku ssimu n'ayogerera ku ssimu nga bw'akola ebintu bye. Kati onungamba otali simalaya kwebyo byolaba. No, omuntu obeera ne feeling eyo okitegeera obeera ne that feeling muli mu ggwe. Kuba olaba weyamaliriza okukola ebintu ebyo nebena n'agenda waliwo omuntu omu yali akonkonye ku luggi era twamufuna bulungi ng'ajja yina nga muwotofu. Kwe kuddamu okulaba omwami oli yennyini eyajja. Omukyalo ono yafuna omugenyi n'agenda butereevu nga yina n'entambula si nnungi wadde n'akatono era omugenyi oyo yali omwami y'omu mulaba ekyoli era okumanya bana Yunus omukyalo ono wali oyagala akole kimu budde obwo seriously kati gwali oyagala akole kimazima ddala oze tomuwadde time wadde oli mu kupapa akulaze nti alina kyayagala. Nali ngenda kukola. Yes, I know wali mwadde eddakiika 5 era mukazi kyalina okukola kyali kimukwata kuyita mwami we era olw'ensonga nti Aisha labako kiki nali muwadde kye samuwadde kiro kiki kye nali muwadde awo nfulumye time obimanyi omukwano tebagukuta kana bako bano tebakola bo babeera waka
Yunus omukwano tebagukuta ochulira saba omukwano tebagukuta omukazi mwenzi ne bwoba wakikoze ggulo limu the following 2 hours ujja kuweyagala tebagukoowa nga siikole no I know wandikoze you had to work I know ante wuliriza gono wolereza muleza kwa mukazi munno Yunus okuwolereza muwolereze lwa kwa mukazi munno no tukwatagane ono wolereza muleza kwa mukazi munno nasuze waka nfulumye ngenze nerabide nkomyewo uyalese musajja munju otonga mutati simalayi Yunus ongamba mutati simalayi kwebyo byolaba byakole ebyo ekisinga okuneewonyisa okumanya omukyalo ono yali mbwetaavu omwami ono bwe yayingira bagenda buterevu mu kisenge ne batandika okukola buli kimu okiwulira ne batandika okukolerawo omukwano gwabwe okitegera mukwano Yunus saagala ate kati omukyalo ono tumublaming ennyo Aisha lwaki tetumublaming olweso buliriza kwebyo byolabye byakoze Yunus bannange no kati gwabaddeyo olowooza ayinza kukola ki kubeera na musajja era bwatu yaleta musajja waka ne batandika okuromansinga kwabwe ne batandika kuba ebyo bikola byabamalaya you know olina omusajja mu nyumba mwagalana buli kimu akikuwa sirira kyesimu wa Aisha omukazi nga nkubuulira oyo nga bw'omulaba bw'ati buli kimu mu budde njagala sebambiri mu budde njagala kizigo mu budde neraba kati kalavuka gena muyamba kyako nga bw'obulaba Yunus kisimanyi kye tugenda kukola lwansonga mbadde njagala nnyo omukyalo ono omwekwatireko red handed Aisha era essaawa zino investigator waffe wanje Aisha sikyayagala tukomera wano kubanga kukyendabyeeko sooka mpuliriza Yunus byendabye mbirabye era ku ebyo sigenda kwongerako mu mirembe Aisha omukazi agenda kunvira kagende ewaabwe mu mirembe laba Yunus tewali n'omu agenda kuva waka Aisha nze sigola basirwana ngako sikola ki ubola bwe emyaka gimaze naye simukuma kwa doliri lwange n'olumu nze omukazi kanvire mu mirembe bwagaana okuva mu nju nze nja gimulekera kyoyagala nze nja gimulekera nkwata mwengo eza nja kunoba olero ko musajja nga noba nze nja okusooka nedda sebo Aisha ensonga eno esobola okubeera sooba Aisha nkiddamu omukazi nze naye olwaleero bukoze eki biwedde Aisha ngenzi Aisha ngenzi mpozi naye ebintu ebyo onyamba n'ofuna wobinteera wonna oba sidde oba flashing ende mulageko anvire mu mirembe ng'akakasizza ekyo sigenda kikola lwansonga eno property si byange ya ABS TV Aisha wano mu Buganda omusajja tafukamira naye nfukamidde mpe ebintu ebyo agenda abirabeko red handed akole ki anvire mu mirembe sigenda kuwa mpozi nga bw'ogambye ntuyagala omukyala abirabeko ngenda kwateko tugenda abo onaabo nnyambye maama tubimulage nga wali actually nfune ne time eyogera n'omukyalo ono sikyayagala kwogera naye nze kale nja kwogera naye ku lulwo nga gwe nga totekamuzi nja kwogera naye kireke driver tugende driver katutwale tofaayo driver katutwale